Mugamba mutya abaagala abalungi abeekumira ku Singa Fame 256 mbaaniriza ate mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ngenda kwogera ku bintu abasajja bye basinga okwagala nga bali mu kwezina oba nga bali mu kuzina emmana. Bintu ki ebyo ebibakyamula ku bakyala? Bintu ki by'osobola okukolera omusajja nga muli mu kwezina n'agamba waawo leero oba leero no gwe nasanze wa njawulo. Nabagamba nti mugenda ne mugamba abasajja nti ekibenza n'azunza olusolo nadda eno nadda eri bla 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 bla. Ekibenza nti engeri gye weeyisaamu mu kwezina Saara si bwe yeeyisa ate Joan si bwe yeeyisa. Ekyo kye banoonya, that difference. Welcoming you, reception you. So nga tugenda mu video gwe atana subscribing nja kusaba subscribing obeere ng'otwegaseeko gwe ya subscribing edda ebale kubanga weekuumirako. Namba emu nandikiise reception oba engeri gy'oyaniriza omwami wo ng'agenda okuzina. Soogera ku reception ya wabweru nti tusanze okulaba ssebo n'omutikula akaveera nedda ebyo byonna byonna tuveeyo tuli mu kisenge. Oyaniriza otya omwami wo mu mmana kye kisookerwako. Abasajja baagala nnyo abakyala abamanyi okwaniriza abasajja. Bwe ntandika okwogera kwaniriza omusajja ngenda kuba kijja kuneetagisa kukola video namba. So ekyo ngenda kirekawo bwentyo. Gwe ayagala okumanya ekiwanvu ekisukkako subscribinga nja kubeera nsomesa era nja kuba nkola video ng'ekwatagana ku ngeri gye twanirizamu omusajja ng'agenda okuzina oba engeri gy'oyanirizamu omusajja mu mmana. Ensonga ey'okubiri, abasajja baagala nnyo abakyala abasikina. Teri muntu anyumirwa muntu nga akuzina naye nga tewaliwo kivaamu ddoboozi. Tewali oli awolinga muti. It simply implies oba kitegeeza nti toli kunyumirwa byakola, tomufiiringa. Kubanga omuntu bw'ofiiringa naturally ogenda kusikina. Kale ne bw'oba tosikinye nti oleekaanye nti biki, waliwo kye tuyita soft moans like eddoboozi eryo erikuvaamu limulaga nti muli mwenna, limulaga nti onyumirwa byakola era teri musajja atakyagala. So okusikina it's not only about kuleekaana, kuwoggana nedda. Osobola okuba ng'oyogera naye ng'omuwaana. Abasajja banyumirwa nnyo abakazi ababawaana nga bali mu kwezina. Ate kambabuulire katiipu mu abakyala abasikina. Ne bw'oba tulina ensikina ey'okuba nga oyita erinnya ly'omwagalwawo. Naye ne bw'oba nga tomanyi obasikina, kale limuyite nga bwe liri nti John. Abasajja baagala nnyo okubayita amannya gaabwe nga bali mu kwezina. Kimuwa affirmation, kimuwa amaanyi, kimuwa okukakasa nti moment gye mulimu ogirimu naye. Lwaki? Abantu abamu baprojectinga moments nti abeera naawe naye nga mu mutwe ali kuzina Saara. N'abaami babikola so si bakyala bokka. Omukyala abeera n'omusajja nga tamwagala nga mu mutwe ye gw'ayinamu mu mutwe saawa ye Pawulo naye ng'amuliko saawa ye Bashiri. So buli bw'omuyita erinnya lye nga muli mu kikolwa akakasa nti ye yaaliwo mu mutwe gwe yaalimu. So kibawa amaanyi era kibawa obwagazi, kibasanyusa nnyo okusikina, okumuyita ku linnya lye. Abaami baagala nnyo abakyala abayonjo. Omukyala omuyonjo anyuma okuzina. Omusajja olinza omugamba nti njagala kungwa bbakuli naye nga wenna ovaamu akasu. Mwabadde mugenda okwezina, kale n'oba tovaamu kasu. Ebintu bino mubiraba si byangu naddala ku muntu nga temuli bafumbo. Bwe muba ng'ogenza okumiitinga omuntu n'ogenda wali n'ojjamu engoye n'ogenda buli n'omugaa jangu twezine. Omulala n'aba ng'agenza omiitinga omuntu, omulala n'agenda mu kiyigo n'anaaba, kigenda muwa obukakafu nti oli muyonjo kubanga akulabye ng'oyingidde ekiyigo onaabye. Naye wanaabye ng'ova ewaka kituufu but tamanyi along the way okyamyeko mu kaabuyonjo, watawaaziza tewatawaazizza, ebyo byonna. And to be safe nandibadde nkugamba naaba kubanga kati kankugereze wagenzeeko mu kaabuyonjo ng'ojja omaze okunaaba. N'ogenda weesiimula n'ebipapula byo, oluusi ekipapula ne kikwatira mu kabina tewakiwulidde oba oluusi tewatukudde na bulungi nga weesiimuula. Nkireese buleesi. Kaakati mutuuse mu kabuzi okutama bw'oti ng'alaba bipapula ng'alaba bubi. Amazima katona mugulu eyo taanoofu nnene nnyo nnyo nnyo. Omusajja aggwamu apatayita webikoma awulira nga kati asindiikiriza busindiikirizi kumala akuveeko. Naye ate singa wabadde watuuse n'ogenda n'onaabako bino byonna teyandibirabye kubanga wandibadde otukula. So abasajja baagala nnyo abakyala abayonjo.
kwegamba tomwesittaza kubanga akulabye ne bw'abanga mugwe wa bakuli ajja gigwanga omutima gumuli wamu akulabye ng'oyingira ekiyigo n'onaaba n'ojja n'odda ku buli ne mutandika okwezina. Pointi yange endala, abasajja baagala nnyo abakazi abamanyi romance oba bamanyi okweweeta. Nabagamba abakyala mweteekemu obudde, invest in yourself time okuyiga ebintu bino. Mugenda ne mulowooza nti ebintu bya kimalaaya, simanya bya kisege, simanya bya miyaayu. Mukwano si bya kisege ate si bya kimalaaya. By'abantu nga ggwe, by'abantu nga nze, bye tukola mu kisenge. Bw'oba tomanya agenda bikusomesa kubanga kati edda nga senga abikubuulira nga bwe mbyogera bwe nti senga awo ng'akutuuza n'akugamba. Basenga baafuuka busy, basenga bali ku byeyo, basenga bali busy, tebalina budde. So bw'oba ofunye omuntu asobola obikusomesa muwe amatu ate obiwulirize. Teweefuula nti nze ebyo sibikola kubanga abasajja bye baagala. Tobeera so loko. Abasajja banyumirwa nnyo omukazi ayagala okukyusa style. Waliwo abakazi nga gwe walookingira mu kamu munno ne bwakugamba nti muneyi tukyuseemu wa. Oyagala ka missionary keeko. Ate kino tekiri ku basajja bokka naye tekiri ku bakazi bokka but ndi ku bakazi leero. Ndi ku basajja bye basinga okwagala. Omusajja anyumirwa nnyo omukazi gwe wagamba nti kyuka n'akyuka nga towalira. N'akugamba nti wanika amagulu n'owanika. N'akugamba nti leo tugenda ogezaako kale bwe kati n'okkiriza. Kwegamba kimuwa essanyu, kimuwa obwagazi, kimuwa okwongera okuyaayaanira. Nabagamba okwezina kwe kugatta abantu, okwezina kwe kwongera omukwano mu bantu. So oba omwagalwa wo omwagala ng'era oyagala omusanyusa, olina okukola ebintu bye njogeddeko wammanga awo. Bannange kano kakulu. Abasajja abasinga banyumirwa nnyo omukazi amanyi okuzina omukira. Omukazi adda waggulu n'akuzina. Ekisookera ddala kibawa omwagaanya okubeera ng'asobola okukwata ku bbeere bw'aba alyagala. Kimuwa omwagaanya oku-exploring omubiri gwo. Kimuwa omwagaanya okubeera ng'asobola okukwata wonna w'ayagala. Oba mu kiwato, oba wa, rather than abali mu missionary. Kubanga oba mu missionary, abeera akola aba busy, so tagenda funa budde bugenda ku exploring. Naye wano afuna obudde obukwata ku mubiri gwo n'akufiiringa. So abakyala abatamanyi kuzina basajja banaye mugezeeko okukiyiga oba okukyeteekamu ekintu okiyiga mpola mpola n'okimasteringa. Kireetera omusajja okubeera ng'awulira bulungi era ng'ayongera ku bwagazi bwe bw'alina gy'oli. Pointi yaffe endala, abasajja baagala nnyo omukyala ali confident. Abakyala tulina ekizibu nti tetuli confident bulungi mu mibiri gyaffe. Waliwo omuntu nga bwe yeetunira mu ndabirwamu, simanya nina amakudde, simanya ndi munene, simanya ndi bwenti. Baawuya kwagala nga bw'oli and it doesn't matter to him. Eryekudde ly'alyagala. Gwe bw'omulaga nti oli confident mu mubiri gwe, kimuwa okubeera ng'asobola okukola buli kimu. Teri muntu ayagala muntu yeekuniza nga mutuuse mu nsonga z'ekisinge. Agamba kola bw'oti, weefunya, weekolakola obusolosolo. Tebinyuma. Akinajjako ettaala. Lwaki? Muwe omukisa okubeera nga yeegomba omubiri gwo. Gwe kennyini kagamba nti ate ebbeere lyagwa mbu ate lyeryo ly'oyina. Yali alowooza alina okusanga ku myaka nange ebbeere liyimiridde mpozi ng'okoze sajjala. Of course ligenda kuba lyagwa. So abasajja banyumirwa nnyo abakazi abali confident. Anyumirwa nnyo omukazi asobola omuweeweeta. Anyumirwa nnyo omukazi nga mu butuufu buli wakwata weeta kubanga buli bubeera ng'oli confident. Omusajja bw'aba akuweeweeta weeta, teweekuniza, tolina bw'otayagala akwate. Naye waliwo ayita okwatawo, awo togendawo, ate dindamu kugamba omumalako appetite, omutta moodo. Bino bye bintu ebimu abasajja bye baagala. Abasajja banyumirwa nnyo okubeebaza. Abasajja bakoowa nnyo compared to kufa abakazi kubanga ne bw'oba omuzinyi ngugambye ka muzine waggulu. Be basinga okukozesa amaanyi amangi. So akoowa. Anyumirwa nnyo singa muba mumaze okwezina n'omwebaza, n'omukulisaayo, n'omutendereza. Naye I'm serious by the way. Mulina okubatendereza ebiriyo. Waba byakoze tebiriyo, muwabule. I know omuntu kimumalamu amaanyi but muwabule, it's better than okwerimba ng'omwebaza ebyekifere. So abakyala, abasajja banyumirwa nnyo abakyala ababeebaza. Ate era abasajja banyumirwa nnyo abakyala bamanyi okuweweeta emibiri gyabwe. Ng'omanyi okuweweeta omubiri gw'omusajja.
nti mukwata wano mukwata wali n'omunona ku bbeere n'omukwatakwata n'omunyigako wano mu bisambi olaba wano mu bisambi by'abasajja nga gwe bw'obuli omusajja bw'akuyisaamu omukono gw'oti n'otoba nabo bwe batu balina feeling mu bisambi era kibanyumira nnyo. Munzikiriza video eno kikumi wano tewera subscribinga kulikinga commentinga n'okusharinga gwatana ba subscribinga video eno ba audio eno gy'oba gisanze beebuto kusinga face 256 baagala nnyo mukama. Yeah.